Joseph Katende walinga bulijjo okuba nga kitukolerako bulungi nnyo nnyini ddala. Mukubireko ku ssimu omugambe weetaaga internet abaana bagenda kuddayo ku ssomero so abasomesa please and please and please bakulire amasomero mugule internet eno eri unlimited ate ng'edduka bulungi. Leero ennaku z'omwezi meka 13 ya ebe egenda ku expiringa era 13 February so gw'oli wadde gifune oteeke ku organizations we mukolera wonna osobola okubeera ng'oli updated. Guno mulembe gwa .com internet is part of us tosobola gyewala ate nga n'omuwendo mulungi nnyo nnyini ddala. Mukubireko Joseph Katende ajja ku installingire. Tulina conference eya Buganda bumu mu mwezi gugenda kubeera gwa kutaano. Mwezi ogwo gwokutaano tugenda kubaamu ne conference. Ekikulu ekiri mu conference eno tugenda kuba tuwogera ku bulwadde bwa mukenenya ne mental well-being. Ng'ennaku z'omwezi 23 May ne 26 omwoleso conference eyo egy'okubaayo. So genda ku www.bbnac.org/convention 2025. Bannaffe baggwanga mujje ab'e Boston be bateeseteese naye nga babayita mwenna abali mu diaspora awo mugende mwewandiise nammwe abali eno abasobola okufuna visa mutandike okwapulayinga mugende mubeere mu lukuŋŋaana olwo. Katikkiro obwakabaka bwa Buganda buweereza delegation so ne bafuna information from obwakabaka so katubasabire bitambule bulungi naye mwewandiise ye Buganda bumu North American Convention 2025. Okay. It's January already. I think people have some money on them. Buli omu weeyogerere. Omanyi sente ziringa bulwadde. Buli omu gw'amanyi obwa mukenenya. Batono abakkiriza nti babulina. Era mu byafaayo twabalira ku ngalo Fire Lutaaya. Livingstone Kasozi n'abalala awo tebannawera nnyo 10 oyisegedde kati ne ssente n'azirina ng'abannake but with money ate ojja kusanga abatazirina ate nga bebagamba nti bazirina ekisinga okunyiiza nti osanga omuntu atalina ssente ate yalwana tukakasa nti ayina mu 650 naye envuma gyatuvuma ebigambo byayogerera 650 ze kyokka n'osanga ayinamu akawumbi ng'ali bane mukyala hafi mugyebali bane mwebale kukola naye obadde atuula wano sibanga natudde mu kifo kyo amala kuyitawo bw'ati ne bagamba nti oyo omulaba oyo anti ebizimbe nga 6 byonna kuyeko bitudde. Kakati ekyo kintu kyannema abalinawo bebeewaana abatalina bebeewaana abalinawo ngabo kolaba nebino ebintu bya gavumenti abantu abasinga okulya ssente za gavumenti basirifu abalya ssente za gavumenti ezaddala ezisalawo zeugamba weyita ku express awo olaba amayumba agali waggulu ebyaddala naye bano abagenda ne babatemerako butemezi allalalala batufuukidde kye baawanula. So munnange njagala otwala guno omukisa okuyozaayoza buli muwagizi wa Man U mwebale ku ntoba gye twatobye tuyinga tuli tetuwera nga referee wa Arsenal leero for the record nawagidde Man U naye ninawe natuusa I stood with Man U naye nawe natuusa amagulu ne ganfuuyirira. Ffe tetwetaaga kuyimirira naffe tetwagala buyambi tetwagala kisa nedda tetwagala saagala mubeerenga omanye obwavu bubi omwavu gwe bayamba ne bamuvuga okumujja e Masaka ne bamusuula e Busega just ne batamutuusa Nateete naye ne bamusuula Busega n'avaamu gagamba yalireseeyo kati okuntuusa ali Nateete abadde kimuggyako ki kati yalireseeyo naye nga tamanyi nti olugendo gye bamugje lunene okusinga kali ke bamu kakati tubayambyeko tetwagala ebbanga lye babakubidde mwira mwafuna nnyo entondo we mutaatuyambako ne tubaaki FA tutajiwangula eri season ne mugenda mu 10 n'ebejijo twogere ku FA eyo tujja kwogerayo ne tajiwangula ne tawangula kikopo season yewedde oba tetugenda kiwangula eno season bannaye bayimba win age so abaman U muli bakitawo nga mulowooza muli bakabi muli bawanguzi okay Man U ekuba temanyi ki
ekuba temanyi biragalalagala ekubo singa duraga naye byonna byogerwa siba bona nasigaza omulimu byebyo byagala omuntu tomuwaamu saagundi yagala Shoni Style tobawaamu omuntu omuwaamu kati ni bwot nakola n'ebitamukwatako kakati omuntu wakwata bukwasi penalty omwana naye awaddemu omwana kati akwate n'obuwuka obuyingira mu goal. But that is it. Kongs this weekend is sports na de happy buli team Barcelona. Of course, Lamine Yamal is the best thing that has ever happened to football. Okuva Messi we yagenda mu retirement. Lamine Yamal otunulira oli omwana n'ogaba naye. Era twayituga Messi bwali wumula tugenda kusigala tulaba ki? Bala Ashford tuyasigala tulaba biki? Ne Mukamala bwatujjukira n'agamba buli generation njajjiwangayo omuntu. Nze nabawa Ronaldinho. Nze nabawa Messi era nkyasobola okubawaayo omulala n'atuwa Lamine Yamal. Bannange mulyo temugambwako okay kale eggulire libaddewo week ewedde erya of course ery'amaanyi ennyo kwali kufa kwa Honorable Segirinya. On Sunday he was laid to rest. Byetwalabye twabirabye nabadde mbirabira ku mutimbagano. Of course omanyi with internet buli omu apostinga kintu mu interest ye. What happened ku ground era gwampadde nga bwe byabadde naye wano ku internet oba owuliza ebyakwefu ate olina kusikana wakuzzeeri oba so okubeera ne ennyimba ebbiri oba okukungubaga kwa mirundi ebiri nabadde simanyi soosi yakyo kyavudde wa kyabadde kitya exactly what happened. Lwaki twabadde n'okukungubagera ewaka mu maka g'Abasegirinya we baatuukira then n'okw'omu kisaawe. Akati abazze bagoberera bye tuzze twogera mbagamba nnyo nti buli muntu omanyi okuziika kuwe kulibeera. Oliba toliiwo naye obulamu engeri gy'obutambuzaamu n'abantu b'okolagana nabo omanyi buli muntu osobola predicting okuziika kuwe kulibeera. Nakujimiza story oba nayogera nani oba era ni wano omwana omuwala yafa actually yali muganda wa gundi wa Keti. Keti Musa. Akana akala akafa ne katrendinga nnyo ku internet nga kasiraamu. Kuzika kwoyo omwana bakwano we bagenda. Mwalimu basocialite be Kampala Ebrans oyo ne timu endala bamoyinza kwa tubamanyi. And then omuwala musiraamu. Era nebifaananyi ebimu nga aveirins and all that. Then ba Ebrans ne bagenda ne baziika and they were popping champagne. And then this girl ngero omwana omuwala abaddeyo nebifaananyi nga taveirins and all that. Okuzika ekogge enkeera nga ndaba abantu batandika mwa respecting okufa kwa munnammwe temuyinza nywerayo mwenge oli mwana musiraamu n'ekiranga bagamba abantu aposting ekifaananyi nga teveirinze. You can't share her pictures nga taveirinze biki. And then wabayo gundi abalala nga bagamba ne bannanga singa yali tayagala nti bariposting ebifaananyi bye nga taveirinze teyali bipostinze. Abantu mblamingira bwerere bano bemugamba nti babadde banywera omwenge ku Lumberwe and all that bebakwana be yachuzinga mbulamu kati mwe mwabadde musubira bashekati ne basheka agenda bajjawa at that moment babadde tawangala nabo. And then that makes sense nti nzenga bwe weeyisa n'abantu bokolagana nabo osobola predictinga n'omanya nti okuziika kwange kuliba bwe kuti kyoba bwe nali nva wano mu video gye twasembayo kukola nakugamba nti wagenda kubaayo akavuyo bagenda kwesabula vabale nakimanya nti bagenda kwesabula vabale because grounds zonna zaali very fertile for exchange of words nti kakati waliwo bagenda okuziika ompuuga yatwalawo bw'amala okutwalawo kakati ate oli asubscribinga mu kibiina mukama wa China okujja ffenna ng'obadde mu Uganda wano ewo nawonna wali tekyali kyekyetaaga rocket science era waliwo eyasalamu ka video kangako n'akateeka ku gundi agamba obalabye baba nabakuma abantu mu muliro beekube
abazeeke kati ono omutwe tegukola. So omuntu okubanga asobola alina amagezi agabuulira embeera nga bweneebeera kyoyita violence agamba ono omutwe tegukola. So nga bwe nakikugamba bwe kityo bwe kyabadde kakati nze bwe nalabye bwe twabadde mu mbeera ekiro ekyaliwo kyali kipredicting ate enki ekinaabeerawo kuba Mpuuga bwajja ku Lumbe we baleeta omubiri gwa Ssegiriinya ebigambo bingi ebyamwogererwa. So ebigambo byali bithrowinga towards era munvaawo ye yavaawo mu ngeri yakwebwalabwala n'agenda because ebigambo bingi ebyali bimuweerezeddwa. Kati bw'ovaawo enkeera omanyi gavumenti buli muntu alina kaadi ze bwazizannya. Kati bw'okwata n'omanya nti bali balina rangozi n'oddira olina omugago ogenda okukulembera sayidi ya Parliament. Awo na you are laying fertile grounds for rangozi. Jukira ani afuna mu kavuyo ako konna konna. Kyobulaba jo bwe natadde ku Twitter. Njina akantu akanyumire nnyo bakayita njala kwogera nga bwe kali but kagamba nti he stroke she who pays the piper calls the tune hashtag the pony eba mpiki. Kakati omuzannyo gwonna the war is we are in a political war. Kakati tubeerawo ne battle kati ku battle ground wano twade tulina okunoonya ani muwanguzi. Okitegedde because Ssegiriinya ni Montana gyali bino yadde abisubira era abimanyira ete yeewuunya byagenze maaso because naye bwe yabeera omulamu ezo funerals zibeera battlegrounds. Nti mulina olutalo olugenda maaso kati mwesanze ati the battle nga bwe nakunyola obeerawo olutalo olugenda maaso ne mwesanga ku battle y'Emmengo. Kati battle eyo yabadde yina kufaanana bwetyo naye mulimu empiki ezaadde zirina okuseeseetulwa. Kati abantu abasinga zaabadde empiki ezabadde ziseeseetulwa either remotely oba awo wennyini physically. Waliwo badde baziseetula physically wadde baziseetula remotely. Ezimu ku mpiki be babadde bannamwandu zaabadde empiki. Abaana zaabadde empiki. Maama yabadde empiki mu muzannyo. Ab'eŋŋanda zaabadde empiki mu muzannyo omunene gwe tuyita ogw'ebyobufuzi. Ekibuuzo ekimala eggobe mu kibya ekisalawo ku battle eyo ani yawangudde ku bulamu bwa Ssegiriinya bw'abadde atambuliramu n'ebigambo byazze ng'ayogera. Ekibuuzo buli muntu kye njagala ompe ansa yakyo bw'omala okyewa ojja kumanya nti sayidi eno yabadde entuufu sayidi eno yabadde enkyamu. Ekibuuzo ekyo kigamba Ssegiriinya abakubanga mulamu Goloza yandibadde agenda ku Lumbe lwa sayidi ki abakubanga ekyo kikulekedde abakubanga mulamu kuba abamu akafaananyi Ssegiriinya mulamu azza engulu ozadde agenda yabadde agenda kusigala waka ewabadde Bobi Wine ne Nuupu oba yabadde agenda kukkirira wansi kireetera okubeerawo bwe bajja bwe batwalayo omubiri Olumbe lukumibwa wakafe na tukimanyi buli muntu aba muteeka waabwe naye olw'obufunda bw'ekifo olukiiko olutesitesi ne lusalawo bagende mu kisaawe. Olukiiko olutesitesi lwe luliwa? Luliko Florence Namayanja, kuliko Muyizi n'abantu abalala. Of course wakati mu Luvaawa no but Nuupu ekola naye enteekateeka yaayo era Namayanja fena. And where was the family in this? Because people have a question, why would Nuupu ejja family mu kintu kino? Anti kakati mu bulamu bw'ensi eno mulina ekintu kye tulina reality gye tulina okukkiriza. Omuntu yenna bw'ofuuka Ssegiriinya kyafuuse famire yo ebiseera ebisinga obuvunaanyizibwa bwayo obava mu ngalo kabeere nga abadde wa gavumenti bulijjo mubiwulira nti famire yasazeewo okuziika ku lunaku naye yo gavumenti
yatekinze over okuziika yasazeewo okuziika ku lunaku bwe ruti ebyo tubiwulira ne bagamba badde bakuziika ruti ne gavumenti egaye basooke bamutwaleko mu parliament oba basooke oba president ayagala okuziika oba whoever ayagala okuziika naye taliwo ne bongezaayo oba ne bagamba mwanguyirize so omuntu yenna buli lw'ofuuka public figure ova abantu bo mu ngalo okisegedde so kakati yensonga lwaki ne bwotaba public figure ne bwotafa ne bw'otuuka butuusi mu kifo otunula bwoti n'ogamba yadde mbaga nyingi tuzibeerako hafi n'otuuka ewa n'ompita n'ongamba omanyi sisita wange agenda kwanjula musajja n'otuukawo bambi sisita nga mu kabajeti kaabwe akatono balina bye baafumbye n'ogamba engeri gye ngenda okuyitirako bakwefu nafuuka public figure bwe banajjano ne basanga ebintu nga tebiteredde nze gwe bajja okukola ki kakati n'okwatamu n'ogaba ssebo ne bannyabo mbadde nsaba kwongeramu kino ABCD oli asigala nga yennyini mukolo naye otaking over kakati ekyo kyo kyetulina bwe tukijjawo nti NUP taking over okuziika because oli simayo bwokitegedde kakati neba mu ntandikwa bawaŋŋana amagezi era ne basalawo olumbe balutwale mu kisaawe so family ne NUP initially bakkaanya olumbe lugende mu kisaawe kakati okusinza kukyaliwo ekiro n'abantu be baali expecting the next day kakati ngawo wonna tukyali ku olutalo lukyali nnomo nti luli one sided gavumenti n'ebiringa ebyo tebanna bakola ki kuyingira nga balowooza bano bwe banajja parliament egenda kutambulira ku nteekateeka zaabwe kakati blood omusaayi oguli wakati wa Ssegirinya ne NUP ne parliament gwo guli ddate ekisooka omuntu yenna ng'otunulira okulwalwa kwa Ssegirinya tosobola ku primarily tosobola butakusiba ku kusibwa kwe kiki kyenaga nti omuntu osobola okubaamu n'endwadde zo naye induction eri luddawa okuva Ssegirinya lwagenda mu kkomera ebizibu by'obulwadde bwe byongera okwamplifyinga oluvannyuma kiru yalinga mukosefu kuba tulaba ne mu kugenda mu kulayira era yagenda yava mu ddwaliro era baali mukwatiridde so agenda mu kkomera ani amutwala mu kkomera it is the government bwe mutwala mu kkomera gutali ekitamenya mateeka omuntu yenna ng'alina ebimuvunaanibwa atwalibwa n'asibwa kakati okuva process eyo yatandika Ssegirinya yeetaaga beyiro eri mu mateeka beyiro n'emumibwa Ssegirinya agenda ajjanjabwe nga buteerere Ssegirinya kino nga buteerere Ssegirinya alaze ekigere kirwadde nga buteerere palamenti yalina obusobozi obuteeka its foot down okisegedde neteeka wansi ekigere ne bagamba nti ssebo ne bannyabo nga bulijjo tubiraba omubaka waffe mulwadde parliament ne bagaa tetugenda kuddamu kutuula kuba gundi ezo zeteekako pressure nga tetugenda kuddamu kutuula paka gundi oyo ng'akoze eki awo Ssegirinya bwe yeesinga okwetaagira parliament tetugenda kuddamu kutuula kino kigenda kuddamu kukolebwa kigenda kuddamu paka ng'omukulu omubaka waffe akoze eki avuddeyo ne maama wa Ssegirinya we yajja ebiseera byonna n'akaabiraawo bamaliriza ng'ekitono kye basobola okukola kyalinga kyakumuwaayo ssente kakati the blood between the parliament and Ssegirinya ng'eriveredde ate kyekivudde kyenkubuuziza nti goloza Ssegirinya yabadde asobola kulaga wa parliament gyetegese oba enewali Kyagulanyi n'aba NUP kakati bwe bamaliriza in the morning side eri ekisaawe kibeera taken over by the parliament ng'ekulembeddwa commissioner Mpuuga kakati omuntu yenna nga tetwerimbye wabadde toyina bw'okwata nga bali tebasobola kukkiriza against that background eya parliament ne Ssegirinya eya parliament n'ababaka ba NUP ng'ogyeko Ssegirinya Ssewanya n'abalala bangi abazze bakwatibwa ne babeerayo ne bibeera bwe bityo parliament n'esigala ng'emovinga on kakati against that blood ng'oyinamu ne another branch of the war nti Mpuuga ne NUP baayawukana in bloody daylight era bo bakyogera lunye nti Mpuuga akwatagana ne Anita Among
bwe bakola ebintu byabwe. Kakati ngeze enkubo weeziri bano abeeno badde tebasobola kukukkiriza kutwala muntu waabwe gwe balina ne mu biraamu ng'abalaamira, kutwala muntu waabwe bagende eri babeere nga kakati be bafuusa abagenyi. Wabbo balina engeri gye baagala okuziikamu omuntu waabwe ng'ekibiina n'okwogera ebigambo byabwe ku lumbe. Okitegedde. Kakati nga bw'obazza eri obeera obatutte baweebweko lifuti. Kakati omuntu gwe bawaddeko lifuti mulimu ebyatakola, toyongeza leediyo, tokyusa mukutu, tokuba jjambo. Sebo otwalako omuntu ogera asize mbalenge oli mu benziyo enfufu toyagala yingira ogera abasebo oli ogera okulaba oli akiyongeza esibu akendeeza kati oli kyekimugambisa nti omanyi okugendera mu benzi nfugibwe kasigale mulawumu yange UAM mbe nga nze kabejja mu yo. Okitegedde nti however much benzi nungi nnyo n'ebiringa ebyo naye for the independent words n'ebintu bye ngenda okukola katusigale wano. Okitegedde. Kakati empiki ziri kasa decision eyo yatekingiddwa kati buli muntu natandika oseetula empiki ze ezirina okuzannya omuzannyo. Nuupu of course empiki ze yabadde nazo be bafutu soja nga kyesigaza okukola nti kakati tetusobola kubeera wano omuntu okwogerera essaawa 5 nga talina mulambo. Kakati we wabadde boze ezabadde empiki za Nuupu. Kakati empiki endala ezaade zirina okuzannyibwa zo zaatandika dde okuzannyibwa. Of course omuntu yenna olaba nze zinkulubuse nasobodde okupredictinga ekinabeera mu kuziika. What about abanene abansinga intelligence? Nti bw'otunuulira speech ezaweebwa mu kukungubagira Ssegiriinya mu palamenti zaamaliriza ng'era ogenda okuwulira nga bamu aboogera twagala okwebaza sipiika, twagala okwebaza sipiika, twagala okwebaza sipiika. Boddayo ojja kuwulira nnyo twagala okwebaza sipiika emirundi mingi mu palamenti omwo. So wabaddewo another battle of sanitizing the parliament mu nsonga za Ssegiriinya. From that day they denounced that day actually lubakera ku machane bagamba Ssegiriinya afudde. Ekifaananyi kye kakati mu nsonga jjukira parliament yali already eriddate kati ne wajjawo campaign y'okugisanitizinga. Twagala okwebaza sipiika, twagala okwebaza sipiika. Ensonga lwaki olaba nti mulimu n'abantu kati neewuunyiza Ssemakadde yawandiisa ekiwandiiko nga kikwewuunyisa. Mu kiwandiiko kye layini ezasembyeyo omanye abo bannamateeka bw'oba tomukwotinze bulungi ayinza okufukira kanje mu ngatto. Yes, sebo. But anyway, what he said, lines ezasembyeyo ze mbadde nnoonya ng'ayagala kwebaza sipiika wa paalamenti olw'okuleka Ssegiriinya n'asigaza ekifo kye mu paalamenti. Kakati ffenna tumanye emitendera omuntu gy'ayitamu okuluzinga ekifo kye. Obulwadde kwekiri? Obulwadde tebuliiko. Kakati ng'onoonya Ssegiriinya kiki yali akoze ekyali kiyinza omugisa mu paalamenti then nti yasigalayo ku mmase ya sipiika nga tokiraba. Kubanga Ssegiriinya yamiisinga entuula za paalamenti ne baga akasomisinga entuula za paalamenti nga paalamenti toginotifayinze. Paalamenti yali temanyi Ssegiriinya gyali. So kakati wabaddewo another battle to sanitize the parliament in the bigger picture, the speaker. Now, teweewuunya waliwo firimu eri gye nagamba gye bayita the Whirlwind. Eri gye nagamba ey'Abakoleya. Bw'oba walaba firimu eyo eggulu yeeyolesekedde ddala bulungi nnyo. Mu firimu eyo waliwo akaseera we kaatuuka namwandu w'omukulembeze nga balwanira obukulembeze bali babiri naye nga kati baagala namwandu gwayendoosinga abantu sympathy eyo nga gye beetaaga. Kati namwandu ne babaako engeri gye baamukola background kati nga bw'ajja wano
ayogera kirala naye nga bambi ku mutima akola ki ate ayina kirala. So kakati kyobulaba abantu abamu nga mama wa Segirinya statement ze yakoze n'abamu ku baganda like ng'omuntu alaba ekifaananyi ekigazi osobola okuzitegeera bwabanga twagenza okujjaawo ng'olwedde omu ku baana ba Segirinya azaalibwa mama Nagirinya yagenze emmanga eri yawereddwa sipiika amuwadde agenda mumuweerera. Kakati gwe mama Nagirinya ogenda kulumba eki jukira Segirinya ayina mikwano gye bayina abantu people power n'akasente kalina gye kali. Kakati bw'otunulamu maama jukira mu Afrika wano tulina skeye yegamba gundi afudde abantu bonna bagenda kutulekawo. Kakati bw'otunula nga bakuwadde basale scholarship omwana agenda kusoma ogenda kulumba eki ne bano bamulekwa bw'obeera jjajja ng'emabegako eryozze olina bw'okabira ne bakwokyayo bw'obeera jjajja statement ogenda statement yo zeyinza kuwulikika etya. So kakati ebintu ebimu kyegaye nti ezo ezabadde empiki ezatutuusizaawo kati ne tugenda ku lutalo olulala obbata endala eya supremacy. Supremacy ani asinga okuba ow'amaanyi mu kitundu we twabadde. MP atwalawo tayagala kunyigirwa mu ttooke because naye essaawa zino ali ku political struggle of coming back. Jukira emboozi ezize zimutambulirako zaamusika paka wansi. Kakati bw'otunuulira engeri gy'akyalamu ku zi TV engeri gy'akola ki kakati nga naye alina okulaga nti amaanyi eno nkyakola ki ebyo byonna bye mwogera bikomeeyo wammwe ku kitebe eno wansi abantu bakyakola ki ground birala bakyanjagala. Kakati ne bali nga bamulaga nti neewuwe yennyini nga bwe twajja luli nakati tusobola okudda ne tukulaga nti ffe b'amaanyi. Naye nga the bigger question who won the battle nga tonatandika gamba ono lwaki yanyoomye parliament yadde etegese nono lwaki yanyoomye maama kye yabadde agamba byonna mbikujjiddeyo ebyafaayo bya buli muntu lwaki bazita batya motives ze kiki ekisobola okumwogeza bwe kityo. The bigger question now comes Segirinya abakubanga mulamu mwe mulowooza yandigenze kulumba eki olwo olumbe lw'olowoozezza lwe lwawangudde because yadde byakuwangula. Bw'otunuulira ebigambo Segirinya byazaayogera bw'otunuulira buli omu kubanga alina gamba abantu beesabudde speech ezaafubutuse buli wamu speech ezaafubutuse buli wamu okulimbanga kungi nnyo okukonjeranga kungi nnyo okupalapalanya kungi nnyo okuganga otunula booti n'ogaa naye ekyo tekyandiyogeddwa ekyo. Naye munange mu muzannyo gw'okusigala ng'ofulootinga mu byobufuzi kizibu nnyo 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 kizibu nnyo nnyo nnyo. Bwe kibanga bwe kiri bwe kityo lwaki ate at some point tulaba oba I think abamu ku ffe tulaba ate okuswala okw'amaanyi. Nedda okuswalako kwabadde kulina okubaawo ne bwali wandibadde olumbe lumwe lw'okuswala kwalibaddewo okukubagana ko kwabadde kulina okubaawo. I mean the choice of the words nolaba nga ekintu kyetunaga oba omuntu awo teyandituuseewo anti kakati kati ate gwe kwefa obyogera olaba bikolera neffe n'ababiwulira tulaba biswazi. Anti mu bbato y'okusigala nga ofulootinga buli kimu okikwatako. When someone is bakiyita batya nga bbira omuntu abbira ayinza okwakwata ku mazzi mwabali eno mwe mugamba amazzi ate gennyini gakutteko naye ye wali nga bbira buli ekimusala mu maaso asobola okukikwatako. mu Titanic bwe yali egwa va ku Titanic ey'omu firimu the real Titanic story yaayo waliwo jukira baziyita batya life jackets ezaali ku Titanic zaali tezenkana bantu baaliko. Ensonga ki poliisi yali baana basooke bakazi baddeko basajja basembeyo. Waliwo omusajja yakwata life jacket
mu ssaawa eyo ng'alaba Titanic eggwerayo n'agamba abaana ndizaala abalala n'omukazi ndifuna omulala n'ateekako life jacket n'asomoka. Mukama laba bw'ayamba mukazi we bw'amala nayo mulekayo oba yeekwatakwata ate n'afuna life jacket n'awona. Beesanga ku lukalu ng'emubeera awo wowe oli awo oli mu kukaaba obuziga bannange omukazi wange. Ajo omukazi yagamba mu bulamu bw'ensi eno ekintu kyali teryerabira ne bwali bagenze mu gubwe kuba nti bbaawe eyambala life jacket n'abalekayo. Kakati mu kusaawa y'okubbira awo tewaba mpisa. Era gwosobola okwekwata ku jje bw'oti. Abali baga akakagulu k'okutte ka mwana wo naye nga gwosikolooza oba osika muti oli mu. So kakati omuntu ngabbira buli kimu asobola okukigaaya, buli kimu asobola okukimira, buli kimu asobola okukyekwatako. Ebyo abiraba luvannyuma nga either awonye n'agamba kasita awo mpiseewo. Kiki kyegamba bulijjo nti mu politics mulimu levels w'otuuka nga tokyafa ku kyanca oyagala kyessaawa eyo kusooka kuwangula bateno then olutalo n'ogenda mu maaso nga buli kimu osobola okukikola. N'amateeka g'olutalo gonna n'ogayiwa ku ttaka n'otandika okutiramu abaana n'otandika okutiramu abaleese obuyambi aba UN n'otandika kati olutalo manya lukutabuse ku kasitolaba omuntu ng'avudde kuba n'olutalo lulina amateeka. Ne kasitolaba akuba bannamawulire akuba abagabizi b'obuyambi omanya nti kakati oyo yali ku losing side. So kakati eyo gwe byoyogera n'ogamba kyogundi teyali kyogedde wali ngobbira buli kimu osobola okukigaaya. So Segirinya bwatyo bwe yasiibuddwa ng'era bwe kyadde kisuubirwa obwakabaka bwakiikiriddwa ow'ekitiibwa Kiyimba. Awo no nawo wabaddewo statement neyo katugireke. So bottom line embeera omanyi mu Mascom waliwo movie gye batugamba tulabe. Title ya movie eyo nagyerabira but eringa detective naye nga basomesanga psychology. Gye nakugambako everything that happens ngo you're a detective ngo oyina omuntu go interrogating movements kazibeere z'amaaso kazibeere movement z'angalo kazibeere breathing kakibeere ki someone is communicating. So someone buli kyolaba mu kyowalabye there was a communication. So kakati nawo wabaddewo communication. So embeera gye tulimu buli omu kakati nannyini muzannyo omukulu afunamu mu byonna ebiri awo. Bwe tuba tunoonya concluding remarks nannyini muzannyo omukulu afunamu yaani ti President Museveni yafunamu kubanga buli omu eyuzaayuza ye wali asigala obulamu bukola ki obulamu butambula because mu mbeera yonna tusobola kuŋŋamba nti gavumenti essaawa zino Segirinya adde mwagala nnyo. Ekyo kyo tesobola kukyerimba tosobola. Era bw'oba onenya omuntu yenna anenya ng'onoonya ow'okunenya ani yamukyalira naye kubya naye ebifaananyi kuba n'ebifaananyi oluusi tomanya ani yabisaba era tomanya ani yali abyagala. Because Segirinya gwe mmanyi abadde ayagala amawulire. Segirinya gwe mmanyi political capital abadde amwagala nnyo because eri mu bitabo n'ebiringa ebyo abadde talina wabiitingira baavuganya nabo. Bamusinga ebitabo bamusinga obumanyirivu. So embeera gye yagiramu era buli omu akyogera bonna baasooka kumunyooma naye ekyasinga okumuyamba kuba nti yayina the power of the people. Kakati bw'abanga ne ku ssaawa ye esembayo ey'okufa yabadde awulira akyayagala okwesimbawo. Kakati ani yasaba ebifaananyi n'ani yagamba oyinza okumaliriza nga ye waggulu eyasooka okugamba ebifaananyi mubaleke. Because you see as actually telling people omuntu fenna
destination is death. Ne waliwo time wetu expecting omuntu okufa. Ne Segirinya ng'akyalina amaanyi agoogera ng'agamba saagala kufa. Abadde akyali muto, abadde talaba nsonga lwaki afa. Abakadde be bakkiriza n'agamba by the time najanjako jjajjange naye ng'abe buli lukya aga ye lwaki siwummula kati then n'omuntu ng'alwadde nnyo naye nga buno obulwadde obumuluma waliwo obulwadde obukuluma n'omanya it is the will of God ne waliwo n'obulwadde obutuluma nga either someone yalagajjala n'obulamu bwo oba gwe kenyini walagajjala n'obulamu bwo kati nga nga Katonda olinga yabimujjamu naye kati womanya nti waliwo bwobeerawo nga kati that is what we call fighting for your life because it wasn't tekwali kusalawooko tekwali kwagala kuwabula just abantu balagajjala n'obulamu bwo kati oba otya nnyo kiba kikutiisa so nadde ngamba mu byonna Segirinya hamulamu no yalina amaanyi abakomawo mu bulamu bw'ensi eno kati bino vidiyo bifaananyi byonna ebadde egenda kubeera capital ye nga like stepping stone thank you kwayagala okuyimirira asobole okukola ki okutambuza akalulu ke so kakati ebintu ebimu kizibu okujajinga bwoba tewaliwo at that moment kakati bw'otunula who is to blame who has to take the biggest share of Segirinya's death nti Segirinya yabeerawo n'alwala naye yalwalirawa mu mikono gya gavumenti yali asobola okuwona ye singa teyabeera incarcerated for all that long so kakati byonna bw'obitunuulira nga speeches muzeetunuliza Hafi atunuliza omudumu agutunuliza Kwefu ne Kwefu agutunuliza Hafi kakati osooka n'ogamba ku bonna ani asinza okusalira Sayimo omusango kuba Sayimo this time kati ye webbali naye yavaako obuzibu kakati bw'otunula bw'oti n'ogamba mu bonna bo boogera ani asinze okuweeta ensonga eno agize weeyina okubeera kati awo nawo kisobola okuyambako kuwa equation okumanya Segirinya abakuba mulamu yandibadde kulumba eki naye mbakubiriza bannaye ffenna tuli bannayuganda. Speaking of which ba ministers n'ababaka abamu tebaba informing nti no waliyo okujjukira obulamu bwa Segirinya mu parliament. Why was the attendance very poor? Ati kakati of course the attendance was very poor kuba kyekiri kye nagamba nti buli muntu osobola okuwunyiriza wawe weetaagibwa era nze abantu bangi abagenda mu bifo ne babatyoboola nga wali awo atudde naye ng'omuntu olina ennyindo ewunyiriza kakati bw'obeera nga gwe gavumenti osobola okuwunyiriza n'omanya ekigenda okubeera munda awo kusabula pani kusabula nyinza obutakwatayo n'omanya awo sijja kugendawo olw'ensonga ABCDA because emotions z'abantu omuntu asobola okubeera nga ali bagamba batya osobola okuba nga oli wamutwalira tugeze omukazi ekyokuba nti yakireka olw'okuba oluyinza okuba omusinga amaanyi tekimukujooza kutandika kuyita mu lujja lubooti kati owunyiza n'ogamba naye awantu awo omusajja wakubira awo eccupa gw'omulumbye kakati ne bali baawunyiriza namanya nti wano wagenda kubaawo okusabula ne batalabikako kakati baabo baawunyiriza ne mu kuzika kyovulaba tewalabyeyo bikonge bya gavumenti kubanga awo walisuubidde pulezidenti okukiikirirwa ng'omubaka wa paalamenti afudde pulezidenti yakiikirirwa esiga eddamu zirikiikirirwa because ge masiga agakola kati awo Nabbanja akiikirirwa negwe wabalabye nga bakiikiriddwa nga balina okukiikirirwa because ennyindo zaabwe ziwunyiriza nti byonna ebyagenda mu maaso emotions z'abantu ziri waggulu nnyo tolina bwakakasa nti gwe tobiriimu okitegedde so kakati ebyo byonna nga tonatandika kugamba gundi wakoze bwoti ezo zonna angles zitunulemu
omanye nti ebyaddala Segirinya abadde agweno Segirinya abadde agweno kyekyamukozesa ne video n'agamba ng'obusajja bunzise gwe ngamba rest in peace kati osobola okumanya enkwatagana ye ne parliament ne executive so bwesyo bwe twatambudde tuli bakuswala bbanga lyonna as long as divide and rule ekyakola era ekoledde nnyo kuba twagenza okuvaawo kati jjukira kati mulimu abalonzi ab'emitima emiyaba yabagambye omanyi sigenda kuddayo kulonda abo olaba bembadde ninamu essuubi balwanagana batyo kati mulimu eyo ennamba ebadde discourage tegenda kuddamu kulonda mulimu kwegamba ogumuvuyo gwonna ng'egwabadde jjukira tugenda mu political field kati eyo constituency eya Honorable Mpuuga kati jjukira obululu bugenda kwesalamu Honorable Mpuuga agenda kwagala okudda ne Nuupu esimbewo omuntu kati ne NRM esimbewo owaayo jjukira obululu tebweyongerako mu opposition bwammwe tebweyongerako naye obwabali busobola okweyongerako mu ngeri ey'enjawulo naye mubeera n'omuntu omu bwe bubeera obungi engeri y'enjawulo y'abali bwe bweyongerako ekaluba nnyo omwana wo nga yafu wano wemubwawuzaamu kati awo bali sitiro basigala be bakola tugenda mu kalulu k'ekawempe nako genda kuwulira Katemba agenda okubeerayo by election so awo we tuli awo eri nga bagamba oye abo tubasobola kyobula buli akusobola okugaa nti opposition tujja tuuka mu kiseera bwekiti nga teriiwo yesanyeewo babategeeza kale tutuusa okusaasira kwaffe awamu n'okusabira tetulina kyakola yagamba tujase fight hard Honorable Segirinya Allah akuwekyumula ekyemirembe kakati ku weekend wabaddeyo ebivulu Spice Diana 10 years of Spice Diana twalina ne Mami Cathy wali ku Sheraton naliwa Spice ani yakola gundi ya Spice production yali ATS okutimba kwa ATS mwakola stage tebangawo mu Serena era lwakuba Spice nti oyogedde ku stage natandikiraawo that stage was so beautiful but was not utilized mu ngeri gye nali nsuubira olaba bakola stage ngeri kamadala agambuka waggulu at a certain point nalowooza oba Spice anayambukako waggulu like ningamba but the stage was so beautiful Spice Diana yatuwadde kye bayita the real VIP treatment okuva wooyingirira wonna ng'olabira ddala oli mu mitwalo gyo 15 oli mu mitwalo miliyoni zo 3 so ye VIP experience era Ketty thank you very much twatuuse wali nga tulina ebatimbye tulina wali munda we tulindira wali eri ebbali ng'otunula oyingira munda ng'olabira ddala oli mu VIP treatment so thank you very much olwa abantu lubadde batugamba ngate gundi ngate mutuwa comparison kakati VIP ina kufaanana etya dayo otunulie engeri wotuuka n'ogamba this is worth my money. It is worth my money. So then stage VIP gundi njikuwadde kakati netugenda mu kuba naligendanga notinga we nali ntudde ne Kazibwe kapo saundi ntandikire wanno njala okwebaza Katikkiro yajja yali omugenyi omukulu yakuumira ddala bulungi obudde ne maama yajja naye ne batuula Madura tandikiko muli babboyi bange ne mbadde nsaba komedi gwe tukola tumulinnyiseemu ku mutindo simanyi bwe tubanga kino ekigendo twawula kati kyo kitwawule komedi gwe tukola tumulinnyiseemu ku mutindo tuludde nnyo mu kisaawe kino oli ba celebratinga 10 years okuba ntukyajja ne tukola freestyle ne tukolera ku bantu muntu kigwosanze mu audience twasukka waawe omwana atandika comedy nsobola okukimusonyiwa tibwajja n'asanga abantu abatudde n'apiikinga ono n'apiikinga oli naye comedy olaba comedy wa
waliwo guy akola comedy wa oluzungu yani, what's his name, yena omulema bwati ye Napoleon mulema. Napoleon is a comedian naye. Waliwo guy atera nnyo ku clips ebutera akola comedy nga wa luzungu. The guy is clean. Ajja ebintu byenga abiwandiisa oba abiwandiika oba akola ki n'owuliranga buli lw'omulaba olaba y'ekipya. Naye muganda wange Spice nga yayise Katikkiro nga ye mugenyi omukulu. Ne mwogera bye mwayogera. Kimalamu amaanyi. Sagala biddamu nandibizeemu wano naye nja kubanga abiwadde hype. Naye abalina vidiyo eyo nga boogera. Nsaba bwe muba musalamu kano nakyo mukiteekeko. Paulo Kafero yagamba nti okumanya omuntu si gwe musango. Ne bwe kayitawo kafuuka kamanyiiro. Kati kye mwakola at that moment temwali temumanyi Katikkiro, mwali mumanyiira bumanyiizi. So kye mwakola kamanyiiro. Okusesa n'okuswaza ebiri byanjawulo. Kati kye mwakola temwasesa mwaswaza. You embarrassed him. Wali otuddeko omuntu n'akola ekintu nga n'abaseka baseka majje mu lukufu. Musobola okukwata waliwo ebintu bingi nnyo mu spheres. Ne bw'oba ogenda kupiikinga ku muntu oyo nga gw'ogenda okukolerako jokes. Osobola owandiika joke nga temutyoboola. Tugeze Katikkiro omuwagizi wa Arsenal. You can write a joke about Arsenal. Nga y'omuwagizi wa Arsenal ajja laba nga banta y'omupiira. Tasobola kitwala nga as if person. Tasobola kitwala. Naye bw'ogenda engeri gye mwayogeramu jokes 3 kuye. Wow. Naye nga zonna zembarasinga ng'omuntu bw'atuula bw'ati. Muganda wange asirikira n'agamba naye bano basiniya mu kintu kino basukka waawo. So Madurat kati kye mukola kwali kumanyiira tekwali kumanya. Ekyo nkikomezaawo. But also I think as artists mu meeting audiences ezenjawulo kati kiringa naffe nze wemba ngenda kukola ngenda hostinga mu kisaawe ennyambala yange ekyukira ddala nemba ngenda hostinga mu Serena omanya nti kati eno audience ya wano ndalamu kweri eno ya mitwalo 15 eri yakyebiri. How people I'm not even trying to weigh people's income. Naye owekyebiri era mwana mu bavubuka beeyiya bweyiya. Some things go. Abaana b'emitwalo 15 abantu balina ssente zaabwe ze basasudde bavunaanyizibwa sengejja nnyo kyoyogerera wa. Okitegedde bulungi. Abebiri okuba biri kyowadde okuseka amagye mu lukufu. Ne baseka. Jeje emyaka. Omuntu w'emitwalo 15 basengejja. Nagamba abayimbi balina ennyimba ze bakuba mu bivulu. Ku katalogo yaabwe ngera yewa naye era balina ennyimba zasobola oyimbira mu Serena nezayimbira erugogo mu open ground. So ebintu ebyokupiikinga ku bantu ebyo nasu twaswala mwakigwako fenga abaaliwo kyekyeŋŋamba nti abantu abaliwo twaswala Madurat n'ekiko muwaso Madurat kuba ebigambo naddala ebya FF gwosinga obyagala ebyo eby'Abamerika ebyo bya FF obyagala nnyo kati awo tuvuddewo bemusi baffe basebo ne banyabo kino tugenda kyogera bbanga lyonna okola ku TV tekikufuula master of ceremony. More so if you do not have a producer ng'ogenda kujja buzi nga naawe tomanyi kyogenda kwogera tomanyi kiddako. Ba MC simanyi baani yabalonda bambi abaana ab'obuwala nammwe kye mwatukola nga temuyina basically omuntu yazze kulaba ndongo ya Spice obayisaamu otya akazalo katusooke tubuuze abantu bano luyimba ki lwe baagala Spice abayimbire tutuuka tutya essaawa eyo nga abantu bakyakola song request. So ba MC tweyanzege musigale eyo mu TV zammwe wano bwe mba mwetaaga you have to get a producer akubuulire nti obulango obulaba ba sponsors
kuba show yatandika late twatandika kusaawa kumpi zaalinga zigenda mu 3 wano wonna okuva ku 2 batukubira bulango babukuba ku TV babuleeta ne babukuba ne batukuba ne babukuba kati gwe bojja MC toyina kyobwagaza. You come introduce the show, have something small about the artist, like abantu bateeke mu vibe ya dakiika nga 3 endongo etandike nete mutandika tuzza mu mayimu bwe muzeeno ba MC tweyanza nnyo tweyanzege but it was a negative. Then tugenda ku muyimbi yennyini. I like the fact that vocals is improving. 10 years improving ekintu bw'okiremerako ennyo kireka kimala nekijja nakiraba nnyo bakola acoustic ku stage kwali Kaziza Zioni kwaliko Morgan Isaac n'abakubi bagita bala babiri ne bayimba akayimba kali kangenda maaso ng'olira vocals za Diana improving. So ye ng'omuyimbi bino ebyamazina babisobola ne vocals zaali z'abatabula katheni ne bajja ndoze ekintu kye nawuliramu ekyali ekizibu kuye ng'ebidongo byali bireekaana nnyo naddala mu session eyasooka nga balinga batukubira disco era abantu babeerawo nga bamutululidde bwe bati nga bireekaana nnyo nga bali tebeewuliriza abakubi n'abakubi nammwe nno muyina ekizibu mwina ebintu bye muteeka ku matu mwemba nga temwewuliriza oli akuba bukubi n'omuyimbi ne bwamukakkanya bwati nga tamulengera bakuba bukubi sabakubi bo simanyi ekizibu kiri luddawa kati n'ennyimba zennyini ozikuba baali tebaazikuba nga bwe zaalina kukubwa yensonga lwaki olaba nti twatuuka ku nnyimba ezimu kati nga omuyimbi amala kuyimba n'omanya kisheba nga bwakuba bwati waliwo first session batukubira nani stop ng'ennyimba bayingiza nyingize bati kati bwe twatuuka ku zino ez'okukakkana ng'owulira naddala owa solo oyo solo zimu zaamulemera ddala okujjayo twatuuka ku luyimba lwa Stabu wa Natoolo neerabira ne kyalina okukuba oluyimba lwa Stabu wa Natoolo lulina kantu ke lukuba njagala mpulira emiziro emingi ewamu n'endu tututututu ako ye signature y'oluyimba olwo kati owa solo bw'akeerabira ne kamulema okukuba oluyimba luba lufu ng'omuyimbi your vocals were good wazina bulungi. Thank you, but abali bakwetolodde ku stage. Of course, ndoze ekyokuyiga kye tuyina after 10 years nsabodde nnyo mu music afaanagana Siriregula. Music oyo mwe muyita owa kadongo kamu kuba Siriregula is a kadongo kamu affiliated song. Njaloddeyo olaba ennyimba za Spice ze yayimbanga Nisenu ye yaziwandiika neza Jamie Culture audience yalinga eyimba naye. Ne Lwago oyo simanyi lwaki waliwo akakundi nga katonotono kali walike kaba Spice Gadget nga be bamutegeera because bo bawagizi be babikubira endulu buli kimu ne bwalaba bwe twatukanga ku nnyimba nga zoyina ne what's his name Chris Evans kayimba kabo kanyuma nnyo ne Nisenule ennyimba ezo eziyina kye zigamba nga audience ogiraba egugumuka n'ekuwa attention nenga ate bodda mulaga tebajja. So 10 years ndoza resolution tudde ku nnyimba za feezo era kyobulaba era nanenya nnyo ba MC otuuka otya ku Kivulu n'oyogera oluzungu nga lungi nnyo luyisana mu nnyindo Misa Semakula najja n'akuba kankutendereze nazzaako bw'ogamba audience n'agireka mu bbanga kiseeza audience eyo ya Luganda nnyo gwe bw'okomawo n'otandika okuddamu okuluyisa mu nnyindo kitegeeza byokola birala kuba no bye bakola ki audience eyo twalirowoozezza nti eri uptown nnyo Stabu yagikuba yali agisi naye nga Stabu twandimuyise muyimbi alirokoloko ye nga bamubayita naye Stabu n'eddoboozi kuba eddoboozi eryalifuwa yali ava kuyimba eyo nga lyakubyemu naye ng'owulira alikaka naye ng'ayimba nabo. Chris Evans bwe yajja lwakuba Evans simaani yakutungira ngoye banna yali agamba kinga muyimbi mukazi dewe nalaba nagamba Kawesi mbadde nsaba yali agakola duo enviridde ejjudde Kawesi tojjanga Fikfa Maika Fikfa Maika bwajja bwatyo kitegeerekeka ne Anko Kawesi ezekooti y'ababayika n'engatto ey'abagondi mbadde nsaba zisigale nnyo nga
nga za bafiiki biki ndo kaisi yakyusa mwabaganya okwadijustinga anti music gwakuba n'emyambala tebibayiminga kikizibu we kiri yawesa zinakubira ddala ziri engato za fiiki Abdul Mulasi omulaba ebimu ku bibamunenya kuba nti yali akuba kadongo kamu n'atandika okwambala enjegere era yini abantu abasinga mu luyimba lwa Kiwengeneku bagamba kazi we kapo yali agamba Abdul Mulasi okubye yiti ya kadongo kamu ate nodda mulaga kati otaddeko enjegere otaddeko ki abantu obabuza kati Evans ojja kubuza abawagizi bo tusigale wali ku byakasuutiko bulungi tulina obusuuti obuli obuvubuka naye ennyambala teyali yiyo ngasewa ngalinga balo babayika b'Mexico ngase balina n'obujwenge koti yaliko obujwenga byeguluddumu ezenga tezisalawo yagamba spice hold my drink kanfune wero gojatya nedda then abaana bakwaya be mwaleeta kwaya temuddamu kumayiminga kwaya abaana abasoma tebinyumanga mu mayiminga waliwo omuvubuka bamuyita oba ye winter right abeetera nnyo okubeera ku TikTok okwaya ino obwana bwatendeka bukuba live oba atendeka ssomero ki omuvubuka oyo kyakola kyekituufu abaana abo bayimbe live kyekimu kati bana abaana abayimba lukusuuta bw'olaba nga baluma yiminga olaba tebinyuma bamasomero abaana amaloboozi era bayimirira mu maloboozi gaabwe ekirala simanyi lwaki Mulangira Ssuuna teyajja kyokka akayimba ke laavuye emmala bwe mu ku buyimba abantu bwe bwali baagala simanyi lwaki Ssuuna teyajja then documentary ya maama bannange ensonga ezo ezagyenvudde abadigize baziproving tebakyazaagala documentary olaba ne bwe bakumbaga abantu tebakyajagala ezo simame moleleni abantu byetaka kubaawo wane eno gisho gye yali etandikira ku ssaawa ng'emu maama mufune obudde bamukyaze either ku YouTube oba ku TV bajja muwa obudde taata wo baani gonna gweyagala akwogereko mufunire w'omukyaza ne memoleleni zezo ku bivulu ayi ne muzikolanga mpanvu za dakika kumpi 10 na 15 kyokka ne bagizannya ku ssaawa mmeka ne bagizannya ku ssaawa kumpi 5 kitundu nga gye muzanyira maama nannyonnyola maama kyokka bagizannya misa kiba yali yakavaawo ne bagiteekako ekivulu ne kiddamu ne kikkirira era baatemako nteme eyo ndi shuwa kuba awo yakoma siwe yali erina okukoma so babazannya memoleleni ku bivulu tubadde tusaba teziri necessary okisegedde ab'ebivuga mmwe mbabuulidde ebivuga birina konvasi nga birina kunyumya si kuyomba olina okuwulira nga solo enyumya ne beesi beesi enyumya n'eŋŋoma sibirina kubanga biyomba mwe byammwe byali biyomba buyombi but then bemusi balina baatuuka DJ n'agobawo n'abagobe nga boogera nnyo wali obaddeko ng'oyogera DJ n'akuba oluyimba kati that's bawala oba bakola ku TV ki n'amanya saagafuna bebo byebyo ndowooza birina songa okunootinga naye attendance was good waggulu ku kabanyiwe wataali bantu ne wano wansi abantu baaliwo baatuula ne bajjula bulungi nnyo naye eri waggulu ku kabanyi si kutuula kwepiika nnyo but twatuula buli omu ng'olaba bw'otunula bw'oti olaba nti tewaliiwo amabanga naye waggulu ku kabanyiwe wataali bantu okitegedde so that was Spice Diana nenjalo muyo zaza. But it was beautiful. Olaba nga fa abajirabira ku social media ngolabira ddala experience ya VIP. Bategeka bulungi. Stage bakola stage nga nnungi ne batuwa screens nga manga ne batuwa n'omuyimbi yennyini nga mukazi watu omulaba. She's 10 years old. Si Spice olio waffe omukadde ngolaba ayongedde mu nkiso. So big up Roger kansabe kati kye tuba tuddako music oyo ali kadongo kamu affiliated bwe tuba tukola. Music alina kyagamba nze okuma byawanvuwa muko tugenda okumayizanga ogundi azze bani bayimba akayimba ne Ronnie bayina akayimba akalungi Ronnie producer sakalaba sakalaba ojjukira kunkuka Spice Ronnie amjoininga ku stage
ne kuno saamulabye. Akayimba kanyo. Saamulabye ayinza okuba yajja naye saamulabye. Tumaliriza ne Palaso najja n'akiggala. So twagenda okumayizanga show because Palaso aba Palaso. Essaawa zino bwajja n'ebyabanene. Kati abaatuga nti bamuwera emyezi 6 kati. Kyannema okutegeera. So that was the show. Naye nga big up Spice Diana. Emyaka egiddako katugende mu music ali biti mature. Ono music ono omutototo kati yakomye no myaka gine 10. Kazi sirejula omulembe music bwatyo yo kati atapinga audience y'abantu aba bakulu abagenda okuwa sente. Kwa boba wajja mu ndonge eno kale tugeze walina emyaka 18. 10 years leto bane emyaka 28. Kashizo bogeze mu 3 nga mu 2 mu 3 mu 4 awo wotandise oku. So let's mature our lyrics zikule muko obulamu bujja tutambulira. Kale ndoza lero tukomaawo. Lero katukomaawo ebisigadde tunalaba gye binaaba bitambulira. Bako obubaka bwa Buganda bumu. Buganda bumu tuyina conference eya Buganda bumu mu mwezi gugenda kubeera gwa 5. Mwezi ogwo gw'okutaano tugenda kubaamu ne conference. Ekikulu ekiri mu conference eno tugenda kuba tuwogera ku bulwadde bwa mukenenya ne mental well-being. Ngenda kuzo mwezi 23 May ne 26 omwoleso conference ero gy'okubaayo. So genda ku www.bbnac.org/convention 2025. Banafa bagwanga mujje abe Boston bebateeseteese ninga babayita mwenna abali mu diaspora awo mugende mwewandiise nammwe abali eno abasobola okufuna visa mutandika okwapplyinga mugende mubeere mu lukuŋŋaana olwo. Katikkiro obwakabaka bwa Buganda buweereza delegation so ne bafuna information from obwakabaka so katubasabire bitambule bulungi naye mwewandiise ye Buganda bumu North American Convention 2025. Okay. Towera ku updating internet yo Joseph Katende walinga bulijjo okubanga kitukolerako bulungi nnyo nnyini ddala. Mukubireko ku simu omugambe wetaaga internet abana bagenda kuddayo ku ssomero so abasomesa please and please bakulire amasomero mugule internet yene eri unlimited atenge edduka bulungi. Bwe dere nakuzo mwezi meka 13 ya ebegenda ku expiringa era 13 February so goli wadde gifune otekewo oteke ku organizations we mukolera wonna osobola okubeera ng'oli updated. Guno mulembe gwa .com internet is part of us tosobola jewala ate nga n'omuwendo mulungi nnyo nnyini ddala. Mukubireko Joseph Katende ajja ku installingire.